Wabwabwanga bulijjo abalabi baffe abalungi MK Masters ku muzindaalo nyongera okubajjukisa nti baganda baffe abalozi juice batusaamu akasente sako ne Dishant apartment ate temwerabira nti Buga Udugundugu Family Films nekutuusaako kafirimu kano nga bulijjo ne director waffe ate nga producer omulungi omukulu Yusuf Kinene Big Boys oye tutandika ne mwana muwala bw'atyo ng'ali mu kulongoosa waka ng'oli omukyalo omufumbo bw'aba mwana muwala ono ffenna tumumanyi bulungi embeera mwayita n'obuzibu mwali mu kuyita ne famire ye eya William oba Wile n'emikwano gye ne baganda be nga bonna beegasse ku bantu abamucunye era Monica tetulwawo nga wuuyo atuuse yakonkona bulungi n'amuggulira n'amugamba Emily bulijjo gy'oli nga mbadde ndudde okulaba Emily naawe ebintu by'obibuzaabuza ko Monica nti kakasa tuba tuli awo ng'ate ne maama zimuleese Monica n'ajja n'aleetera mukadde obulabulabaawo nejjukira nga missoni ya Monica eno yakubba maka nakutigomya mwana muwala Emily kyokka ka maama ke kamuggulidde ne kamuwa ebyokulya ne kamulabirira ng'omugenyi oba nga mukwano gwako naye ng'ate ebikolwa Monica byalimu byakuza bufumbo bwa mwana ono bwakubwezza butwalire ddala ne mukadde amuwagira yalaga nti kali tekazaala tekalabika bulungi si kalungi wano ewaka akajja kulya nakujjuza ttooyi Monica nga bwajubisa era ng'omubbi bw'abeera era Monica nga yasinzidde atwala amaka ga munne ne Monica simanyi nti ensene eri kusonyiwa mwana gwe mukadde ali awo babyogeramu twalabye Emily mu katyabaga wali oba mu katubagilo nga kamutuulidde nazaala amucunya amuboggolera naye nga byonna nazaala abikola from nowhere yokka tulaba wano bwawaana Monica bwamususuuta olw'okuba alina obuntu bwamuleeterayo n'amuwa ate nga tebwerabira Monica gy'avudde alese Wile ewaka atuuka wano alaga nti ye Wile tamanyi gyali tuli ffenna yagambye Wile tovaayo nga sinnadda obwejjukira bulungi yamugambye tovaayo nga sinnadda naye dda mwana muwala Monica ennumba gy'olumbyemu obufumbo bwa munno singa kiri ku mwana wa maama wo oba kiri ku ggwe nga ggwe bwe bakola bwe batyo oyinza okusanyuka enewe ebyensi bwe bityo naye Monica ensiteri kusonyiwa ku kyoli mu kukola Emily ate naawe nazaala akakajanja n'olugezigezi lw'oleeta badda be banazaala abali eyo mufuneeko ebyokukola mwesonyiwe famire z'abaana bammwe mulinde kubakyalira bammwe nakubaleetera bintu byammwe obudde bwonna naye gwe n'otuula ewa omwana we yakula n'awasa mukazi we n'amusse waka n'ofuuka omu ku kizibu eri famire singa gwolowooza ewuwo giwali ne taata w'oyo omwana nawe bakuyisa bwe batyo wandisobodde okuza abaana abo wandibalabyeko banazaala mweddeko mweoleeta n'enjogera egamba nti okuza nazaala nsanga amalaalo awo lwaki otuusa omwana wa munno okulowooza ebigambo ebifaanana bwe bityo enewe maama gwe nazaala waffe weegendereze nyongera okutumira abalabi waffe abalungi wano ku MK Media TV nti bane mwebale kutulaba mwebale kwagala service zaffe mwebale kwagala mirimu gyaffe gye tubaweereza sako n'okutuwagira ba mikwano mugende maaso big up mwebale kwasaganya nyongera okwebaza basponsa baffe ab'enjawulo abateeka akasente mu mulimu guno ogw'akatubagiro ogeza nga Rosek Juice Dishant apartment omukya Mariam webale nnyo kyokola ate era ntumira mukwano gwaffe ennyo omukulu oba ne bwe majogera ku linnya lye nsooka ndikakkaniramu omukulu ndyogera anyway kigwanidde komanda waffe omulungi taata webale kwasaganya webale kubanga otuterawo omugongo ne tukola emirimu gino ffe ababuga woodu okwebaza okonno okw'ekitiibwa kuvuddewo omukulu Yusuf Kinene kabaka waba director kabaka waba producer e Uganda sebo taata tweyanze ngenyongera okwebaza baganda baffe aba Julex property
Abajulex property bannaye mwebalire ddala mwebale kubanga mwasalawo mu kampani zonna ezikola emirimu gino ne mujja eri Bugawudu ate era ne mutuwagira. Nyongera okutumira mikwano gyaffe egy'enjawulo egiriyo nga mulaba ne musharinga ate ne mukomentinga akatubagiro bane mukola kyamaanyi mwebale kukola mwebale kutambula naffe omukama abawe kyemusinga okwagala ate naki nalo tuddayo eri nazaala. Nyongera okujjukiza olugero luno n'ekigenda mu maaso mu kafirimu kano nti tulengera ab'emikwano babiri omukulu Deriki ne Julius nga balina akatubagiro mu famire zaabwe bombi nti akatubagiro we kava Julius omukyala gwalina tamanyi nti yaliko muganzi wa Deriki ate n'atakoma kuba ku muganzi wa Deriki n'amuzaalamu n'omwana. Deriki omukyala gwalina ewaka alina omwana wa Julius. Kwegamba kano akatubagiro ko ogenda kutuuka ekiseera awo maaso olabe nga otubagidde nga tolina wakudda okujjako okukalaba mpaka gye kanaakoma. Tulaba Monica mukwano wa Emily ow'enkwe kyokka wamala okuba ow'enkwe abasebbaawe amweddiza yayingira mulimu gw'omusajja mpola nga azza okuyamba oba ow'omukwano omulimu nagwo agufuukidde zike buli kimu kati yaduumira kyayagala ne kyekikola baida okutwaliza wamu kati ne wiiri gye byatandikira tekyabitegeera alabira awo nga buli kimu bamukontrolinga bukontrolinzi kola kino order from above yafuuka order from above ekitali kirungi yadde n'akamu naye mukyala Monica ne Wire bataddeko abiri nze nga MK Master ku muzindaalo akazannyo kano gye kanaggwera simanyi nti munaaba mulina we munywera ku ttonde ly'otuzi. Nyongera okwaniriza bamikwano gyaffe abalungi abatulaba sako n'obeebaza simanyi nti munaaba n'essanyu naye anyway nyongera okubeebaza banne mwebale kutulaba mwebale kuwagira MKTV Media Uganda mwebale kwasaganya ate era mwebale kwaga Bugawudu nga bulijjo. MK Masters ku muzindaalo maze okubasiibula bye bye.